Leero ngenda ku obubonero 7 koyinza okulabira omukwano ogunaakusanyusa, ogunaawangaala, gw'onoobeeramu okumala ebbanga eddene. Oli mu mukwano n'omuntu omwagala nnyo akusanyusa, naye weebuuza omukwano guno gunaawangaala, tunaabeera ffenna okumala ebbanga eddene, n'abeera musanyufu? Emabegako nakuwa vidiyo biki by'oyinza okulabirako omukwano ogutalina future. Bw'oba nga wamisinga vidiyo eyo, kwata wansi mu comment section bw'omala okulaba vidiyo eno, obeere ng'olaba vidiyo eri omukwano gutajja kuwangaala, naye eno yo ya mukwano ogujja okuwangaala. Okunoonyereza kulaga nti ebitundu 7 ku 10 bali mbufumbo bwa 2, bwa 3 oba ebyomukwano babivaako dda ba single parents, so nga ate ebitundu 2 ku 10 bo baagala bivaamu, baliyo lw'abaana banandaba batya naye nga si musanyufu. Ebitundu 10 ku 10 be bali mbufumbo nga basanyufu era nga bajja kubeera bonna okumala ebbanga ddene. Leero ngenda ku obubonero 7 koyinza okulabira omukwano ogujja okuwangaala. Babuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan, bwe guba nga gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, soko subscribinge okonene kadaako gwajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga tolina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tukuba. Katonda bw'abanga akikutaddewo ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno, ngamba mbyensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba y'emu, nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera ennyo omukisa. Awamu ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. Kati obanga oyagalayo naye beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yaffe y'emu, nja kubanga nkuddamu. Leero nziza okuyambako mwannyinaze oba muganda wange olaba omukwano ogujja okuwangaala. Bw'oba ng'olaba omukwano gw'olimu teguyina future, kyandibadde kirungi n'oguvaamu ng'obudde bukyali. Gy'ojja okukoma okuwangaalira mu mukwano omukyamu, ojja mmenyeka nnyo omutima, ate n'omuntu omutuufu abeera tajja kulaba. Ate bw'anajja era tojja mwesiga kubanga wamenyeka omutima. Kati kyandibadde kirungi n'okivaamu ogende mu mukwano ogunaawangaala. Kankuwa obubonero 7 bw'oyinza okulabirako omukwano oguyina future. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Ekisooka naye nga tetunnabagenda mu kisooka, kansooke ndabule. Eno vidiyo si ya muntu ng'oli mufumbo. Bwe njogera kabonero ng'okalaba ku mwagalwawo tekitegeeza nti yawukana naye, kubanga Katonda akyawa okwawukana. Waliwo ebintu bingi by'oyinza okukola okubeera mirembe n'omuntu oyo, naye gwe yeetegekera okuyingira mu bufumbo, okyayina choice. Teri akukaka genda kufumbirwa muntu oyo oba kuwasa muntu oyo. Kati nno ekisooka ng'olina eddembe okwogera naye, bw'obeera naye weeyabya, okwogerezeganya kintu kikulu nnyo mu bufumbo. Ne bw'obanga waliwo ebintu by'otyo mugamba era nga naawe olina bingi by'otamumanyiiko ate obigamba, onoobeera otya mu bufumbo ng'omuntu gw'obeera naye ng'olina ebyama by'omukweka oba ng'otya omubuulira ebintu ebimu. Jjukira nti gw'ogenda okubeera naye obulamu bwo bwonna, ng'ekintu kyonna bwe kibeera kikutuuseeko bw'olina osooka okubuulira ne musala amagezi. Kati omuntu oyo gw'oli naye bw'oba ng'olaba olina by'otyo mugamba, olina w'okoma, sooka omuweemuko akaseera musooke mukwatagane. Bwe kinaatuuka ekiseera nga mukwatagana bulungi ng'osobola omweyabiza, awo ogende omufumbirwe. Naye bw'oba ng'okyamutya, sooka ogumiikirizeeko. Ekyokubiri kino kikulu nnyo, nga muyina bingi bye mukwatagana, obanga byayagala obyagala, naawe nga byoyagala oba byoyagala okukola mu maaso ng'abyagala era ng'asobola obbiwagira. Waliwo essuubi ly'omukwano ogwo okuwangaala. Naye bw'ogenda n'omuntu nga ye byayagala byanjawulo nnyo ku ggwe byoyagala, kati essaawa eno ng'ogamba kasita njagala ajja kungumiikiriza, mukwano eryo essanyu eririwo katikati nga temunnabagenda mu bufumbo lijja kuggwaawo, obeere ng'okwatagana na kiri kyayagalira ddala. Kati sooka otunuulire omwagalwawo, ekintu kyamaliramu obudde obungi, kyayinako passion, kyayagalira ddala, osobola okukyagala, oyinza okukwatagana nakyo. Kankuwa ekyokulabirako, bw'abeera ng'omwami wo ayagala nnyo ebyobuweereza, ayagala fuuka musumba, naye gwe ng'ebyobulokole obigenda kitini, temujja kukwatagana kwobe ng'omwagala nnyo.
Bayibuli etugamba Bakolinso ekyokubiri essula y'omukaaga onyole 14 nti don't be unequally yoked, temusibibwa wamu bwe mubanga temwenkanankana. Ne batuwa ekyokulabirako ng'endogoyi ennene n'ogisiba n'akabuzi oba akalogoyi akatini mbubirimire wamu bibeera tebijja kukwatagana. Tunuulira interests z'omwagalwawo bwe zibeera nga zikwatagana n'ezizo mujja kuwangaala mu mukwano ogwo. Ekyokusatu kino kikulu nnyo. Bwe muba nga mwangu okutuuka ku kukkaanya ng'osobola okwerekereza gwe ky'oyagala n'okola ky'ayagala, naye olumu ng'asobola okwerekereza naye ky'ayagala n'akola ky'oyagala, mujja kuwangaalira mu mukwano. Obutakkaanya tebujja kubulawo mu bufumbo. Waliwo olumu wajja okujja ng'alina ky'ayagala naye ng'alina okukyerekereza musobole okukwatagana. Naawe ng'olumu olina okwerekereza musobole okukkaanya mubeere mirembe, naye ye bw'abeera nga buli lwajja ayagala ekikye kye kiba kiyitamu ayomba buyombi n'akola entondo n'asiba ekintu ku mutima, oyo nno muyinza obutakkaanya, kubanga obutakkaanya buba bungi nnyo mu baagalana. Olina okuyiga okwerekereza ate naye alina okuba ng'asobola okwerekereza. Ekyokuna nga mwemalira ensonga zammwe ng'abantu babiri. Obufumbo bw'abantu babiri si basatu si bana. Naye bwe mufunamu obutakkaanya ye ng'adduka ewa maama we oba ewa taata we oba ku social media. Social media teyakolebwa bantu baagalana. Social media ya bintu birala nnyo nga bw'olaba video zino, so si y'abaagalana. Kati bwe muba mwekyaye ng'apostinga ebifaananyi kati twekyaye, kati twaddiŋŋanye. Bwe muba nga mwemalira ensonga zammwe nga mmwe nga tewali muntu w'ebweru abiyingiddemu, muyinza okuwangaalira mu mukwano gwammwe. Kati naawe lekeraawo omuloopa eri abantu abalala. Gy'okoma omuloopa ajja kulekeraawo okwesiga, tajja kubuulira byama bye. Ate bw'alekeraawo okwesiga tewali mukwano. Omukwano guzimbibwa ku bwesigwa, ng'asobola okukubbirako ebyama bye nga talina kyakutyamu yadde. Ogwo gwe bayita omukwano. Ekyokutaano kino kye kisinga obukulu. Omwagalwawo gw'ogenda okuwasa oba gw'ogenda okufumbirwa, kasita omulaba ng'alina by'akola ebikyusa obulamu bwo, endowooza yo, eby'omu maaso byo, ekiruubirirwa kyo, ekigendererwa kyo, naawe ng'olina by'okola ebikyusa obulamu bwe, ng'oli wa mugaso eri obulamu bwe, mujja kuwangaala. Olubereberye essula ey'okubiri onyole 18, Mukama Katonda n'ayogera nti, laba si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amutondera omubeezi amusaanira. Ey'oluzungu emuyita helper, omuntu agenda omuyambako. Ekiruubirirwa kya Katonda okutonda Eva kubeera nga bayambagana. Ekiruubirirwa kya Katonda okuleeta abantu ababiri okubeera abafumbo kubeera nga bayambagana, nga batuukiriza ebiruubirirwa bye bimu. Kati gwe omwagalwawo bw'abeera nga si wa mugaso gy'oli, nga gw'olaba bulungi bwe bwokka bwokka, alabika bulungi, ayogera bulungi, tugenda kunyumirwa okwegatta, muyinza obutawangaalira mu bufumbo obwo, kubanga ekyokwegatta kijja kufuuka kya bulijjo. Kikyomuyambako, kikyokola okukyusa obulamu bwe, kikyakuyambako. Ekyomukaaga, osobola okumwesiga. Omwesiga bintu bisatu. Ekisooka, ne bw'oba nga toliiwo omulese ewaka, asobola okubeera n'abaana bo ab'obuwala oba ne housegirl oba gy'otali, n'osigala ng'omwesiga nti mwesiga bba wange oba neesiga mukazi wange. N'ekyokubiri, weesiga endowooza ye. Alina amagezi agamala, musobola okutuula ku mmeeza ne muteesa n'ogula endowooza ye, oba endowooza ye ya wansi nnyo. Ekyokusatu, osobola omwesiga ne ssente zo. Byakola osobola biwagira ne ssente zo, oba ayonoona nnyo ssente. Jjukira nti bwe mumala okufumbiriganwa, ssente ziba tezikyali zizo wekka. Oleeta ssente zo ne muziteeka ku mmeeza ne muzitemaatema ng'omuntu omu. Olubereberye essula ey'okubiri onyolwa 24. Bw'atyo omusajja kyavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, ababiri ne bafuuka omubiri gumu, ng'ekikyo kikye n'ekikye nga kikyo. Kati osobola omwesigisa ssente zo. Ekyomusanvu ate era nga kye kisembayo, owulira otya ng'oli naye, owulira eddembe, omwenyumiririzaamu. Bwe muba mutambula abantu owulira otya? Ye bw'aba nga akutteko owulira otya?
owuliranga kamyu oba kyukyu yakutteko. Bw'obanga omwenyinyala lindako muganda wange, omuntu oyo gw'ogenda okubeera naye obulamu bwo bwonna. Togenda mbufumbo olw'ensonga abantu bagamba okaddiye va ku luggya, kyotasobola kugumiikiriza nga mukyali mu kaseera kano aka courtship tojja kusobola bigumiikiriza nga mubeera wamu. Bw'onoogenda n'omuntu gw'otayagala gwe weenyinyala ojja tuuka eyo bikulemese ng'ate omaze ozzaalayo omwana ng'obudde bugendedde ddala ng'ate tewakyaliyo chance. Kati sooka ogumiikirize osisinkane omuntu gw'osobola okuwagira ng'akwagala, omwagala, omuwuliriramu emirembe. Kusaba onteekere wansi mu comment section gwe biki by'olabirako omukwano ogunaawangaala. Njagala nnyo soma comment yo. Kwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Kati nno teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okulayikinga. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.